Tuyingidewo tulina olunaku olwaleero olwokusatu tulutambuza tuti alhamdulillah okuva yonna gye tuvudde mukama gyatujje paka olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero it is International Happiness Day. And ekisinga obulungi mu kubeera happy, things that make us happy are the cheapest. Okuleka nga gwe oyagadde kweteeka nti bw'oba nga oyagala kwambala saati nnungi tekikutakisa having saati 10 oyagala ovuga ekkamotoka nga mukama katonda olujja lugudde nga kasente okafunye tewetagisa kubeera na mmotoka 2 emu yokka ekuwesanyolere weetaaze n'ebirala okubeera kulaba ku baana bo nga balamu bye bisinga okubeera ebyalayisa ebintu ebitumekinga okubeera happy. So you choose to be sad or happy, the option is yours. Welcome to the show. Tabula batunda taka Buganda kumbuchanga kyakunywa. You must be 18 and above. Abasiramu nawe nga wasiba mwenge tukwatako. And then to a Victory School of Beauty awamne diaspora connect bataka msente bagenda tuvuga paka saa zigenda kubeera. So to join us we start the show. Good morning. Kubeera ku happy genze no siba zipu kya busegu mu nenjisibira ku gundi kumpewo si kya busego omuntu mune weetereza lunaku lwa nadala webadde tuuse nasumuludde kanaka nedda nakasumuludde onasobola oyisaamu gundi wana emabega katate yateeze zipu anti kya busegu gwe museegu gwe yagadde okuseeguwala nsinaamu buzibu igwe munegwa maye mutima gwo kulinga gwanko tusobola kutanga kuyimusa sipu ya mkifuba nga tuli kumpewo wakosunzo wanange gwafunye obubi naye sikibaddeemu na buzibu tutama simu otaga kibaleke bamanyi basiibye bana basiramu bannange mwasuze muti assalamu alaikum mwebale kusiiba kati mwagumye era kati omuntu lero bwe nalabye gy'empagi ng'emulemeredde lwaki ono gundi waffe kaki kalungi andi yakedda ate kalungi obusiramu abuludde mwali ngambye endugwa muganda wange ntane enyanja ettagimanyi yazaayo asibye ettaayi ng'akubye ekikalu nga bulijjo ziba ziyingira 12 awo nga biragayi ettaayi n'agijjayo ekikalu emabega nekivaayo nemugamba musiramu empagi eganye munange empagi ewagamira ate mukasana kanewagamira ne bane mwebale kufuba mwebale kukola ate ne musigala nga mukola mudala mukasana kano alenzikiza katonda. I understand guno omwezi gwa mukisa naye ate waliwo ogusukka nga katonda ajja kukozesa emirundi ebiri agambe bano abaana ngola abasibye musana guno kambawe. I know it is really tight. Bano gye banywera kazi nga ulya kalina okunywa weweere goyina twaza naye tujja kuba tugenda kasaa zino wetuli tulinga nga wafiirwa muntu wo kale buli omu alina engeri gyagumamu yanjawulo naye saa zino tuba tusuubira nti ogenda ogunanga ogumaguma kale alhamdulillah naye kirungi si kibonerezo ekikola kiva ku ntobo ya mutima gwo. Alright, tweyungireyo kakati tutandikirewa kakati ndoza tugenda tutandikira mu bitundu eby'Entebbe kakati nomunaye twafunye obuzibu embwa yarumye omwana paka we yamusse eri embwa gye nagambye ekeggulu. Yes, kakati nomunanga omwana amanyiddwa nga Rafael Obuku nga taata we ye Dr. Andrew Obuku yarumiddwa embwa paka kumutta. Embwa teyalumye mwana yekka n'omukozi eyabadde yakaleetebwa amanyiddwa nga Sharon Nawulinda naye embwa yamulumye. Kakati okusinziira mu bigambo bya Sharon agamba nti omwana yabaddeko wamulese nga bwakola emirimu gy'ewaka. Kebasaakaawo gwe n'okwasaganya ebibyo. Omwana ono emyezi 7 kakati wakati ng'ali mu kukola ekyamubagudde okujja okukebera ku mwana gwe mulanga omwana gwe yabadde akola ki asimbudde agenda okutuuka ng'embwa yamwebagazzeeko dda yamukakkanyeeko emuluma. Kakati mu kwagala okulwana omwana omutakkuluzaako ku mbwa ate n'embwa neemukyukira nedda ku Sharon naye neemukola ki neemuluma. Kakati omulanga gwa Sharon gwe gwasombodde banneyiba ne bakwata omwana bamuddusa mu ddwaliro wabula bagenza okumutuusa mu ddwaliro nga omwana yafudde dda.
kakati okusinziira ku batuuze bagamba nti embwa eno ebadde enkambwe muko naddala ku banneyiba wabula engeri embwa gye yadduse mu kayumba tekinnamanyika y'omwogezi wa poliisi si yeewabwe waka yawaka nebadde esiba mu kayumba bagita kiro kati engeri gye yavudde mu kayumba tekinnamanyika naye nga y'omwogezi wa poliisi agamba nti Sharon akyali mu kujjanjabibwa entebe ku grade B naye bw'anaaba Susa ajja kwongera okubira nga ate abawa statement naye nga ebitunuulibwa kyandibanga embwa ebadde endwadde kubanga abamu ku bakugu mu bisolo bino bagamba nti embwa neweebeeruma tera kuluma mu bulago tetuluma kuluma akite mu mutwe tera kuluma mu mutwe so kisoboka okuba nga yabadde endwadde naye yo yattiddwa olw'obweraliikirivu nti eyinza okubaako n'abalala beekola ki yabadde oba ndwadde omutwe nazo zigwa eddalu so kale ebyo nno byebyo tubasaasirako ndoza nakutegeeza bazaagala siri mulungi na bisolosolo ebyo naye ate neighborhood zibeerawo so abantu bazikozesa for security purposes zigema okumanya lwaki dda kuzino ekaaba nnyo eri mu states ki nawuliddeko nga bagamba n'okugamba eno weather gye tulimu eno nazo ezitankuula ekyokubiri oleese maidi oleese omuntu omupya temumanyi embwa ogimwanjulidde mutwala obudde embwa eno okutegeera omuntu ono oba ekyo temukifaako so waliwo ebintu bingi byendowooza nti tulina okubitunulamu naddala abagala ebisolo ebyo embwa ezo zeetagisa nnyo for security zeetagisibwa nnyo naye bingi nnyo ebintu zitambulirako. That is very sad. Basasiddeko bannaye si kirungi nyadde. Nawo kati basenga bagenda tandika ddogo. Bagitaddemu eddaka. Nga munawe olajjako ane factors eziraga nti ddogo nnyingi ntebadde yokka. Bingi. Kale kibi nnyo bannaye tubasasiddeko nnyo nnyini ddala. Ate nno n'ebisolo ebirala ne pusi mpulira nti zigenda nezeekyangira ku bantu ab'ewaka. Ate ziri poisonous. Buli kisolo Katonda alina engeri gyakitondamu kubanga kirina engeri gyesobola okweprotectingamu kati bwe kitabuka olaba muntu yatabuka omutwe n'akuba abantu n'abula obbatta. Abantu batalina omuntu yennyini alina obusagwa. So twegendereze nnyo n'ebintu ebyo. Kale bwe tweyongerayo olunaku olw'eggulu olukose jjo waliwo essomero saidi ze Busia eryakutte omuliro munene mu kisolo ky'abaana abalenzi ne mufiiramu abaana bana. Waliwo omwana yadde P3 nategedeka yadde P7 P5 oba ne class kyawo abaana abakulu tubadde mukyavudde kuki omwana omwanyumya nti yawulidde ekintu nga kibwatuka kati mu nduulu muno ne bakuba enduulu abamu badduse bambi ne bafuluma era ababiri bagendedde ku bisago kati ng'era omanyi mu bulamu bw'ensi eno mulimu abeebaka emboleera tebaawulidde and byazze bubi bambi ne bafiira mu muliro ogwo. Wabadde tewannayita ssaawa 24 eddiresa babadde baliyita Victory eryakutte omuliro eryo eryafiiriddemu abaana lyabadde liyitibwa Victory Nursery and Primary School. Kaakati nga tewannayitadde n'essaawa 24 essomero eddala ne likwata omuliro erimanyiddwa nga Billion Paul Nursery and Primary School. Naye bitundu byemu Busia Billy go gwakutte misana ng'abaana bali mu kibiina ne gukwata dormitories z'abaana ne gokya ebintu ebyenjawulo. Naye ku luno amateeka of course ade bakyagoberera eri story and all byazze bitya nebigenderako te Billy nayo nekwata omuliro. Kakati no abamateeka bakutte abantu ab'enjawulo. Mu bakwatibwa mulimu Mr. Agri Minyororo ono the municipal education officer mu Busia. Mr. Geoffrey Barasa, the inspector of schools. Mr. Bosco Rupuni, the director of the schools. Then Mr. Andrew Okwi, the head teacher. And Mr. Geoffrey Ojok, the school askari. Teachers Mr. Adowa, John Tony Okolong, and Paul Osiwa abakwatibwa. Bano bali n'essomero lya Billy olw'ensonga nti okusinziira ku Mr. Grace Kanuna, the Busia Deputy RDC, nti kyebamanyika essomero lino baaligaana waliwo amasomero mu district y'e Busia amasomero nkaaga mu 65 schools baagagaana okuggulawo gone gaggulawo kyekikwasa baali bainspector
Actually nze nza buli muliro gwandibaddengawo ba inspector twandisoose nga bateekawo ne batunyonya ne tubajjayo. Because bobanga go supervisor, how did this happen? Kubanga bakkiriza enguzi ffe gye tubawa ne amasomero gano ga operating. Olaba tudda ne tugamba ministry y'ebyenjigiriza because ffe gye tumanyi lyerisa eddene lye tutunuulira. Naye bano abantu balina nabo ababakolera eri ku ground. Kati bali bwe bakola bo bye bayisa. Apparently this school has no license. Okitegeera. So ebintu ng'ebyo bo baba ba inspectors bajja kujjako rather bekikwatako bajja kujjako le bakola ba inspector bagenda ne bali enguzi batula ma office olina amukubira lumuterako mobile money ngamugamba operate. Kijana bayambako kuddamu okukola emirimu gyabwe nga bagirina okubeera. Nze nadde ndaba eri emboozi essomero omwafiiridde abaana Victory nga n'abazadde bennyini bagamba obudinisa butono but naffe abazadde twebeereremu. Omwana omusindika busindisi kusomera omwana huyo wa primary nga tamanyi wannekyemaliiro buli mu masomero so tebakkiriza abazadde kugenda mu bisulo by'abaana. Naye nze banne mukama era nze woŋŋaanira nga ngikyusa. Anga tebuzibu ogenda okujja nga bakuganya ogenda mu kibiina mu dormitory ojjukira oli ku please alaawo. Anti ebwebwe obuzi bane tulabye n'obunaku bwe businga otubonyabonya because olaba amasomero ageyimiridde nga n'omuzadde asasula ssente. Bank slip yange eri ku nniru ngamba nti taddayo. I'm telling you amasomero ageyimiridde okimanyi ku viddi bennyini be bateekawo n'enteekateeka nga abazadde balina olambula dormitories. Me I remember in my HSC rather secondary level O level nga abazadde bajja mu dormitories ne bazirambula. Era tsawa ku viddi nga bajja buyo yonna mu bathrooms toilets ne balambula amasomero ne balambula essomero lyonna ne babakusaidia y'abawala ne badde ku yabalungi ye muzadde w'omwana lwaki tugamba nti buli mwana genda katandako. Thank you bwetyo bwe twakolanga ne tugamba kakati maama gundi ng'ajja alaba owuwe maama gundi ng'ojja olaba owuwo maama gundi ng'ojja olaba owuwo ate okwawukana kuba ma inspector kubanga ma inspector abalala tusobola okujjamu abamu ab'ekisolo tubagamba kati mugende bagenda by inspecting kati inspector omutuufu ye muzadde n'agamba omwana nga asulawa nga n'omwana atuddewo ku katanda era akatanda kagenda okubeera mu gundi nnya nga n'omuzadde naye yakikkiriza era agakaaba nga ageekaabira naye yateekako ettaffaali ku kyabaddewo so puliza alaawo naye puliza oyogera atya ng'oli munaku bane tulabye n'obunaku buno ye ng'ogamba otya mukanda bo omwana gy'asula omutandika odi akamala omwegaya munnaye kamala okutunda ennyaanya zange ate ng'oganja akolako wagenda kusula gwengaani anyway kibi nnyo kibi ddala n'abazadde bambi omwana mutwale mu ssomero lyosobola okwafoodinga nga you have a say osobola okulagira. Thank you. Okay kale bwe tweyongerayo President Museveni yabadde Dokolo lunaku lweggulo akalulu ka lunaku lwakya Dokolo asked for water. It did? Yes. Oh, wow. Kyekyo ne kyabadde Dokolo naye bannange tugenda kulaba ddala President mwamuwuliriza temwamuwuliriza mwawuliriza Jimmy Akene wa UPC oba mwawuliriza Power oba mwawuliriza Kyagulanyi oba mwagambye mwakowa ebibiina tugende na baki independent lunaku lwakya ku kusalawo wamuyosana mugamba nti twabalabye ffe tujja kukola byaffe kwagala okujja ne mulaba omunene mutawulira byagamba ekyo nakyo gyekiri kakati President Museveni yadecided Dokolo of course yadde akubira campaign muna NRM gwe bawadako eddusu Adong Jen asobola okuddira mu kifo omugenzi Cecilia Ogwal era wano wenyini weyayisiriza weyayogeredde ku nsonga ya lwaki mulimbibwa ababaka musimanya bagenda kujja bakolera enguudo abakolera amalwali tebalina ssente bwe mulaba banaku bazibu ono yayina ono ali ku zzima lyatakula n'agamba gavumenti yalina okukola ebyo ebintu balina kujja gavumenti kyekoze they supervise and then they give a report tewaliwo mubaka alina kyagenda kukolera tewali nga president yayogera taliyo tebalina yadde ekikumi tebalina kukola amakubo okitegeera so mulekerawo kubanga mulimbibwalimbwa nammwe bannayuganda mulekerawo okubanja ababaka mulekerawo babanja tebalina bayina genda kusaba eri government then government neewa then ba supervising osi yali omubaka wegundi wewakiso omukyala nga yeekubye omukyala seninde efoli manyi kale zeze ensonga naye nga akalulu kagenda kuba katojjera olunaku olw'enkya byonna ffe we tuli wano tulinde ebinaava mu kalulu tulabe kyekiri side zeeyo naye omuntu okujja n'akusaba n'otamuwa kati tugenda waani bonna bazze tuyinza okubagiza mutamuwalawo omugenzi